Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuwuliriza era abatulaba ku Al-Mimbar Media Group tubaniriza nate neera katujjukanye ku dini yaffe eno Busiraamu. Omulama gw'olwaleero gugamba nti omulwadde butya bweyetukuza, butya bw'anaaba asaala atya, makulu nti afuna atya wuzu omuntu omulwadde. Ekigambo obulwadde kimanyiddwa, buli omu tayinza kukyewala. Ekyo kitukwatako ffenna, nze naawe n'oli omulala yenna atali tutuwuliriza, ekiseera kyonna kyonna asobola okubanga alwala. Wabula ate omulwadde kimukakatako era naye okufuna wuzu kubanga alina okusaala. Kimukakatako okufuna wuzu kubanga alina okusaala. Ate omulwadde ebituuka ku mulamu naye era bisobola omutuukako. Gamba ng'okuggwesa wuzu naye emuggwako. Gamba ng'okufuna janaaba asobola ogifuna. Kati waliyo eyeekanga ng'agamba nti ate omulwadde afuna ate janaaba. Ayinza okuba nga yeebase ne yeeroterera ejanaaba baagifunye, naye ng'ate alina okugira ki? Okuba nga afuna wuzu era asaale era anaabe. Kati twagala wano mu kufuna wuzu, ekikulu kiri nti wuzu erina okufunibwa nga bwefunibwa omulamu n'omulwadde bw'alina ogifuna. Naye senga abeera mu mbeera etemusobozesa kubanga akozesa amazzi olw'okuba nti tasobodde kugafuna, oba olw'obuzibu nti obulwadde bujja kweyongera, mu dokita yamugambye ku mubiri togeza noyisaako amazzi, oyo omuntu w'enkula ng'eyo mu mbeera eyo senga dokita amugaana okweyisaako amazzi, akola either ekimu ku bibiri. Akola atayammum, aba alina okwesaaba enfuufu, yeesaaba enfuufu nga okuba ku nfuufu eyo ekibatu n'ogira bwoti n'ogenda mu feesi, tozaamu ate kukuba mulundi mulala n'osiiga paka wano mu kiwatu ekikukoma, n'osiiga paka eno n'omukono guno omulala n'eno eyo wuzu eba egize eki ewedde. Naye olina okukulembeza niya ey'okufuna either wuzu oba niya ey'okwetukuza mu janaaba eri gyefunye. Naye bw'aba nga asobola okufuna wuzu ebitundu ebirala gwe twagala okussaako ennyo essira, ng'asobola okukozesa amazzi ku mubiri, mu paati ezimu ez'omubiri ng'ezimu tasobola okukozesa ki? Mazzi. Tugamba nti paati zosobola okukozesa amazzi zikozese mu mazzi. Kati zino paati zotusobola okukozesa mazzi, awo toyisaawo mazzi okusinziira nga dokita bwe yakugambye, wabula omukono guteeke mu mazzi gubenga ogutoberera, bw'omala osiigeko busiizi nga toyisaawo mazzi. Waliwo enjawulo wakati w'okunaaba n'okusiiga, okusiimuula omubiri, gusiimule busiimuuzi n'ekibatu kyo, awo ye wuzu ey'omuntu omulwadde. Senga omulwadde aba tasobodde kwefunisa wuzu ye mwennyini, omugenza oyo ajjanjaba omulwadde asobola okumufunyisa wuzu bw'abanga omubiri gwe gusobola wuzu. Bw'abanga ebipaati ezimu zisobola amazzi, ezimu tezisobola, era bw'ati bw'aba akola nga wano awasobola amazzi afunyiseewo n'amazzi, awatasobola asiigewo busiizi, asiimuule busiimuuzi n'omukono gwe. Bw'abanga n'okusiimuula tekisoboka, oyo agenda ku tayammum, yeesaaba enfuufu. Enfuufu eyo agijjawa? Oli omugenza asobola okumutuma n'agenda n'amuleetera enfuufu ye, oba mu katambaala oba mu ki, n'akubako n'amusiimuula, oba oli mwennyini ne yeesiimuula mu nkola ng'eyo. Bw'aba tasobodde, kyonna ekiba kimuliraanye kyaba akubako n'enniya aleete abe nga afuna wuzu eyo. Byonna ng'olwo ayagala kugira ki? Kusaala. Senga omulwadde abeera ne bimu ku bitundu
nga ebimu bikkiriza amazzi ebirala tebikkiriza. Tugambye nti ebikkiriza amazzi biyiseeko amazzi, ebitakkiriza wuzuye. Bw'aba afunye wuzu nga yatayamumu yakusaaba nfuufu, abaffe n'asigala ku wuzuye, swala endala neyingirawo, akkirizibwa okusaala ku wuzu eri gye yafunye ng'ate yasaabye busaabi nfuufu. Kiye kituufu akkirizibwa singa eri wuzu eba tekutuseewo, kubanga aba akyalina wuzuye, akyalina wuzuye. Ekyo nkireese olw'okuba nti waliyo abamanyi abamu abagamba ekigambo nti wuzu yatayamumu esaala eswala emu. Ekituufu kiri nti wuzu yatayamumu esobola okusaala eswala ebbiri oba emmeka, olw'ensonga nti wuzu ye tennamukutukako, ate nga tayamumu eno yajja kusikira ku wuzu ey'amazzi. Kati gwe basikidde era n'oli naye atwala eri byabadde atwala byonna byonna. Senga abatafunye enfuufu, tugambye nti asobola okwetukuza ng'asaaba ku kintu kyonna kyonna ekimuliraanye, gamba ng'ekisenge na buli kyonna kyonna ekiri nti soosi yaakyo kyava mu ttaka, okugeza ng'ekisenge ng'ekyo naye endabirwamu ng'eyo tokkirizibwa, kubanga endabirwamu nga bagamba nti tekolebwa mu byagondi. Wali abagamba nti ekolebwa mu mazzi na biki. Bwe kibanga bwe kityo bwe kiri, yo togisaaba, kozesa ekisenge. Na bino ebirala mu gondi amaliba nedda togasiimuulako, tosiimuula ku ddiba, siimula ku kintu ekyava oba mu musenyu oba mu soosi nga yattaka, kyoba osiimuulako nga weesiimula. Omulwadde olugoye lwasaaliramu, omulwadde akatibwako okubanga asaalira mu lugoye olutukuvu oluyonjo, naye senga olugoye luba lugenzeeko najisi, obukyafu, aba asobola okubutukuza. Naye waliwo embeera okubanga obukyafu bwe buli lwayambala olugoye ng'ate luddamu okugira ki, neero okukyafuwala, nolugyamu okukyafuwala. Ayinza okuba nga yafunye accident, ali kujja musaayi buli kaseera, oyo era olugoye lwe yadde nga luli kujja omusaayi alusaaliremu, swala ye ejja kubeera ntuufu insha allahu taala. Omulwadde eswala ye agisaalira mu biseera byayo. Omulwadde alina okusaala eswala ng'agiseera mu biseera byayo. Subuhi agisaalira mu biseera bya subuhi, dhuhuri mu biseera bya dhuhuri, era takkirizibwa kubanga agatta wakati wa dhuhuri ne asiri oba wakati wa magharibi ne isha, wakati wa magharibi ne isha, kubanga okugatta kwalaalikibwa ku muntu musaafiru ali mu lugendo. Naye kano kafune bulungi mu maaso eyo ejja kiraba nga tujja kukkiriza omulwadde okugatta ki, eswala, okugatta eswala, era katukagirewo ddala ddi omulwadde lwasaala n'agatta eswala. Omulwadde akkirizibwa okugatta eswala, naye ate takkirizibwa kuzikendeeza muwendo. Singa abeera muntu wa mu kitundu ekyo mwolwalidde, oli wa mu kitundu ekyo ate mwolwalidde, amakulu toli musaafiru, toli muntu wa mu lugendo, tokkirizibwa kusala ku muwendo gwa swala olw'okuba oli mulwadde. Wabula bakukkiriza bw'obanga ofuna obuzibu mu kufuna wuzu n'okugira ki, awo osobola okugatta dhuhuri ne asiri, oba n'osaala dhuhuri mu kiseera kya asiri, oba asiri n'ogisaalira mu kiseera kyaki kya dhuhuri n'ozigatta. Naye olina kusaala raaka nnya dhuhuri ne nnya asiri, nabwe kityo satu magharibi ne satu isha. Kimanyiddwa nti swala ya subuhi yo tegattibwako swala ndala. Omulwadde takendeeza ku muwendo gwa laaka ez'eswala. Lwaki Allah kino yakikola? Obusiraamu bwakikola nti ogenda okulaba mu natural sense ng'omulwadde yalibadde nga yakkirizibwa okubanga akendeeza ku swala, naye omulwadde ono embeera gy'alimu mbeera yakwagala kweyongera kudda waani wa Allah tabaraka wataala. Ndowooza yamwagaliza mpeera zireme kumusuba mu ngeri ng'eyo oba endala. Yensonga lwaki ye takendeeza ku muwendo gwa laaka, wabula akkirizibwa okugatta
singa aba afuna obukalubirivu oyinza okuba nga alina omugenza ewuwe ajjayo kusaawa nga ku biseera bya dhuhuri kwasiri tajja kukomawo kumufinyisa ate wuzu ndala, oyo ye amufunise wuzu asaale dhuhuri asaale ne asir mu kiseera kimu, wabula nga zonna zonna asaala raka nyanya raka nya. Tulifuna akadde insha Allah tujja kufuna omulwadde asaala atya, omulwadde asaala atya. Omulwadde tokkirizibwa kulindiriza swala mu kiseera kyayo, ne swala olina ogisaalira mu biseera byayo, wabula tugambye nti bw'abanga afuna obuzibu mu kukalubirizibwa oyo akkirizibwa okuzigatta, wabula n'asaala raka nyanya. Kakati omulwadde bw'abanga agatta bibiri nga mulwadde ate musaafiru, amakulu nti mu kifo kyowangaliramu si kyekyo kyogize eki, si kyekyo kyebali kujjanjabiramu, oli wa mu kitundu kirala ate olwalira mu kitundu kirala, oyo aba musaafiru aba wa mu lugendo, oyo yakkirizibwa okusala ku ssala, asirikirizibwa okugatta ate n'asala n'omuwendo ogw'eraaka, kubanga abeera mu lukusa lwa bulwadde. Tugeze nga wano Uganda oli ayinza okuba nga mulwadde w'ejjinja naye alwalira mulago, oyo ali emulago abeera mulwadde nga ate musaafiru, aba asobola okukendeeza omuwendo gw'eraaka ate n'agatta ne swala dhuhuri tugiyita jamu wa kasur, n'agatta ng'era akendezeza n'eraaka dhuhuri n'asaala eraaka 2, bw'amala n'asaala asiri raaka 2 mu kiseera kya dhuhuri oba mu kiseera kya asiri, ne ku isha bw'atyo n'asaala magharibi raaka 3 n'asaala isha raaka 2 mu kiseera kya asiri kya magharibi oba mu kiseera kya isha. Bwetuuka ku mbeera ya subuhi, yo subuhi tegattibwako gundi swala ndala yonna, tekolebwa jamu ate tekendezebwa muwendo gwa raaka, ng'endala magharibi nayo wetekendezebwa muwendo gwaki gwa raaka. Tusaba Allah tabaraka wa taala tugase n'ebyo eswala omulwadde we yeetukuza n'engeri engattamu gyagattamu eswala ye tubifunye. Inshallah omulundi omulala tujja kweyigiriza ku butya omulwadde bw'asaala, omulwadde asaala atya.